Tumye food theatre. Emotoka eno etuumiddwa Food Theatre Ambulance ng'eyiyiziddwa Munnayuganda Hajji Damba Muhammad okufumbirwamu emmere wamu n'okugitambuza okugitwalira abalwadde ba Covid-19 mu malwaliro yonna gye bajjanjabirwa. Tugizimbiddemu flaska, food flaska eyo esobola okutegereka emmere y'abantu 4. Hajji Damba agamba nti emmere eno yakutambuzibwa mu malwaliro ku bwereere nga wano naye waayise okuyamba ku gavumenti mu lutalo olw'okulwanyisa obulwadde buno. Twanukula omulwanga gwa pulezidenti gwe yasaba okwasizaako ku bulwadde buno bwe mulaba obusimbye ejjembe ne mu nsi ziri ezaakula. Emmotoka eno erimu ebikozesebwa byonna mu ffumbiro n'ebyuma ebikuuma emmere ng'ekyayokya. Hajji Damba era atunnyonnyodde gye yajja ekirowoozo okukola emmotoka bweti ng'agamba nti kaali kaama ka Pulezidenti Museveni ke yamukuba olunaku olumu bwe yali akyaddeko e Pakistan ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Lahore gye baasisinkananga okuva ku olwo yatandika okunoonya ebintu by'ayinza okukola okuyamba eggwanga lye. Nangamba naye koppa ne sayansi ekajja kufuna emirimu mingi. Okusinziira ku mukutu gwa World Meter mu Uganda, abaakakwatibwa obulwadde bwa Covid-19 bali 4,377 ate kuno abaakafa bali 49 so nga abaakawona bali 1998. Obedi Lutale yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.